Bakuyitani? Kyeyune Joseph. Owewa? Ow'Ensangi. Ow'Ensangi wa Kiswa. Owewa? Nsangi wa Kiswa. Gwoba n'emmotoka bamuyitani? Mayanja Isima. Tubasanzeewa? Kabizi. Kabizi. Ku Kiddawa? Nyanga. Nyanga. Mu district ki? Lugazoba. Si Buyikwe kweli? Buyikwe. Buyikwe. Mbadde mutwanze mukola ki? Kwata ow'ebyennyanja. Nga mukoze ki? Musudde mubuuza nga mukoze ki? Ng'agudde. Ki ekibali kigenda okuddako? Kumubuuza pameti. Emirimu gino mumaze kaseera ki nga mugikola? Nze ng'omuntu maze emyezi 6. Kasinga mubuuze nga talina pameti, ki ekibadde kigenda okuddako? Afande amukwata n'ayita afande Kayondo n'amukubira. N'ayita afandani? Kayondo ne bamubuuza pameti baba tagirina, ne bamutwalako ebyennyanja naye n'asasulayo akasente. Ne bakola batya? Bamuggyako ebyennyanja n'asasulayo n'akasente ne bamuwa piki. Afande ayitaani? Afande Kayondo ne afande Isima. Ogambye wadde nani mmotoka muno? Afande Mayanja Isima. Ate yunifomu yo wagijjawa? Za afande Mayanja Isima, emu ya afande Kirinnya James. Eno entono eno ya afande Kirinnya James. Ate eno omusuuti tirakwesanga irwa ku zonna. Eno n'eno gyokwesanga bazifunye eggulu. Kati gwe oddamu kye nkubuuza, kati gwe efande omaze kaseera ki ng'okola gino emirimu? Myezi 6 afande. Ogikolanga nani? N'afande Isima Mayanja. Omulala? Afande Kayondo. Omulala? Afande Kirinnya James. Owewa? Asula wano Nalukolongo naye nga bamuzaala Kasanje. Ate Isima asula wa? Asula wano Komamboga. Mbalakisi gy'abeera yewa? Simanyi yo balakisi naye mmanyi nti akolera ku president office, ekibali kyalina kya president office. Ali under Majje Katende. Abadde mubadde mu bantu bameka mu ttiimu eno? Tuli bangi. Gwe nani? Nze Kayondo. Kayondo ani? Simumanyi ddala. Isima abba Majje. Kasozi. Jamiru. Waliyo Mukalaza Asumani. Waliyo Bukenya Fred. Mweyu John. Waliyo ne Kamada. Piki enkwate mbadde muzitwalanga wa? Afande Kamada ne Masereka. Piki enkwate mbadde muzitwalanga wa? Tebazitwala, bazibaddiza bannannyini. Mu ngeri ki? Babaggyako ssente. Nga mmeka? Ntwala